mwebali kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Segabwa. Socialite amanyikiddwa nga Kisitu Kirabo ebibye si birungi oluvannyuma lw'obutambi bwe obw'obuseegu ogenda maaso n'okubanga busaasaana ku mikutu migatta abantu. Ono bw'atyo ageze maaso n'okubeera ng'asaba abantu nti bannange temugeza ne musaasaanya obutambi bwange, temugeza ne musaasaanya ebifaananyi byange, mbeegayiridde temugeza ne mubigaba. Ababisaasaanyiza mu WhatsApp groups zammwe mumanye tikyemukola mumenya mateeka, muli mu violating my privacy. Muyina okundeka muneesonyiwe ebizibu bye nafunye amugana wange ebimmala. Kati nno statement gyageze maaso n'okubeera ng'afulumya ku social media. Kisitu yasoose ne yeetondera bonna abakoseddwa ebifaananyi bineeno n'obutambi ebyageze maaso n'okubeera nga bifuluma, era n'agamba ekituufu kiri nti bino nabiteekayo nga njagala, si nti yabitaddeyo eno ku mikutu migatta abantu, wabula gye yabiteeka eri mukwano gwe oba omuntu omulala. N'agamba saakakibwa naye ekigendererwa kyange tekyali kya public, genda maaso n'okubeera nga mwattu byonna ebitegeera oba nga ebimanya. Nedda nali sibiteereddeeyo mmwe, oba yali mwagalwawe oba muntu ki. Muganda wange yagamba teyakakibwa, agamba bino ebifaananyi byakubibwa era ne bigenda maaso n'okubeera nga biweebwa omuntu yabifuna. Ndowooza yageze maaso n'okubeera nga amattu ate abigabanya. Mu mbeera yonna gye byayiseemu okubeera nga bisaasaana, gwe ky'oba omanya bantu bangi nnyo bageze maaso n'okubeera nga mattu babifuna. Kati ono agamba bino byagenze okuliikinga ng'ekyamazima sikimanyiiko era kino eno kyanswazizza, kyampeebudde, kyannumizza era ne mu stress etagambika. Si nze nzekka wabula n'ab'eŋŋanda zange, famire yange n'emikwano, buli omu agenda maaso n'okubeera nga mattu yeebuuza ki ekyatuuseewo. Kati ndi mu bulumi obw'amaanyi bambi, mbasaba temuddamu kubeera nga musaasaanya ebifaananyi n'obutambi buneeno. Ono agamba ono agambye ekituufu kiri nti obutambi obwo bwange, nze alabikiramu ebyo ebifaananyi, naye nkivumirira eky'okubisaasaanya. Temubisaasaanya, mbeegayiridde. Mukuume ebyama byange bannange, ekimala kimala. Ababifunyeeko mwabifunye, naye abalala temwongera kubeera nga mubisaasaanya. Era njagala nkubuulire omukyalo ono bw'atyo akyagala maaso n'okubeera nga yeeraliikirira. Agamba nche daabulula, ndabe butya bwe neekumaakuma nsobole okudda mu bantu, nziremu onkole ebintu byange nga bwe mbadde ngenda maaso n'okubeera nga mattu ambikola. Ono oba weegendereza ku mukutu gwe ogwa TikTok ayinayo abagoberezi 66,222. Likes ayina obukadde 7,900. Kitegeeza ayina following ey'amaanyi. Wambuuza biki byateekayo, nja kugamba ateekayo obutambi ng'azina, n'ateekayo ebifaananyi ng'alaga omubiri gwe nga we yakula ng'ali mu ngoye si buneeno obugeze maaso n'okubeera ng'ate abufuluma. Kati Kirabo bw'atyo agasseeko okugenda maaso n'okubeera ng'alaga nti I kindly ask that people stop sharing or viewing these images out of respect for my privacy and basic human decency. Abasabye nange ngasseeko eddoboozi obagamba nti bannange temuddamu biraba, naye owaayi ani gw'onaafugira ku ssimu ye? Buli omu aba n'essimu ye wekamutuukako ng'akalabirawo mu mpolampola. Kale statement gwejjidde mugana wange ng'ebifaananyi na buli kimu buli muntu olukamanya nti gyekali ng'akawaako munne, olumanya nti gyekali ng'akawaako munne. Ono alaga nti kino eno kyandiba cyber harassment, era buli muntu akagabanya
n'akawaako munne. Kisutu agamba bambi manya nti ozza musango, okola musango. Kati abamu bageza maaso n'okubeera nga Mwattu bamusaasira, ate abalala ne basobola okubeera nga bamunenya. Ne bamugamba ku mulembe guno eno abantu bakyabeera n'obutambi bwe butyo mu masimu gaabwe. Isaac Atukunda oyo nno nga munnamateeka ate social media commentator ageza maaso n'okubeera nga agamba ebifaananyi ebisobodde okubeera nga bivaayo ebya Kisitu. Ekituufu kiri nti kireeta ebibuuzo eby'amaanyi nti bino yabyeteereddeyo oba, kubanga ekyamazima ensonga eno si nnungi. Ekisooka ensobi gye yasooka okukola kwe kubeera ng'akwata buno obutambi, ey'okubiri n'abusigaza mu ssimu. Kati kyonna ekyatuuseewo ekyamazima naye ayinza okuba nga anenyezebwako oba oliawo ekitono. Kati ate ye Kathe Nami avuddeyo n'awabula abakyala bonna n'abagamba bannange mulekeraawo okwekuba ebifaananyi n'obisindikira abantu abalala nga bya buseegu. Bambi mulekerawo okukola ekintu ekifaananako bwe kityo. Saawa zino intaneti buli omu weeri. Ekifaananyi kasa kiriikinga kitegeeza kijja tuuka buli nsonda mu buli nsonda. Ojjaba okyali mu Uganda ng'e Rwanda gyebiri, e Kenya, Tanzania n'ewalala. N'olw'ensonga eyo mubeere beegendereza. Ate abalala bagamba nti omukyalo ono ayina eddembe okwekubya ebifaananyi n'abeera nabyo mu ssimu, kubanga guli eri omubiri gugwe. Naye atalina ddembe na lukusa y'oyo avaayo n'abisharinga. Kitegeeza nti poliisi gwe balina okunoonyerezaako. Lwaki aba atyobodde eddembe ery'omuntu omulala. Kati ebyo nno bikyagenda maaso n'okubeera nga bitambula weebityo. Naye nga bwe nkugambye obutambi bo basobodde okubeera nga Mwattu abufuluma. Omuwala ono bw'oba weetegereza mugala wange ebimukwatako, emyaka egiriyo giraga nti alina emyaka 23. Content creator, birthday ye ebeerawo buli nga 19 omwezi ogw'omunaana. Kati kaakati ekimutuuseeko si birungi. Ekimutuuseeko muganda wange si birungi, nkula ya Kinyarwanda. Omukyalo ono munnange yakkiriza n'agamba yakola BBL. BBL ojja kumbuuza kyeki? Kitegeeza Brazilian butt lift, okugeza akabina. Kino eno kiyita mu cosmetic surgery. Kino kitegeeza nti bakwata amasavu agali mu bitundu by'omubiri ebirala okuli ebisambi wano ku lubuto, ne bagajjawo ne bagazza kabina. Era ssebo kino si kyalayisi bw'oba weetaaga oba ng'oyagala okukikola. Kitegeeza mu zo Uganda olina okubeera n'obukadde wakati bwa 10 n'abiri-25. Si byalayisi, bya ssente. Ono obutambi mubulabye ng'era omubiri gwe gulaga munene, amabeere ge galaga nti manene. Kati kiraga nti ssente nnyingi z'oba oyina mugala wange okuteekamu. Kati bakwata empiso eno oba oliawo yebaamu amasavu ganeeno ne bagakuba mu kabina, oba kale ne bagateeka kabina. Bwemba nkyogera kuba abantu bamanyi nnyo nti eddagala libakuba ku kabina. Kati amasavu ge bakuba era ne batandika obufumita apaka bwagala maaso n'okubeera nga Mwattu ashepinga akabina nga bw'aba akwagala. Kineeno kikolebwa nga tebakozesezza implants, nedda bakikola bwe batyo. Kati obukwakulizo obukigenderako kwe kubeera nga Mwattu tokkirizibwa kumala gatuula, era olina okumala sabbiiti 6 ng'ebyokutuula nti ntuula eddakiika 2-3 ng'obyenenyeza. N'okubeera kwebaka tolina kwebakira kabina. Bino eno mbwe neebase ntunudde waggulu.
tunula wansi bw'otuna wansi ofa goba tokimanyi nti nno basobodde okubeera nga bakolako sajjala eno kati n'ekyo oba olina okigumiikiriza okumala sabbiiti 6 mpaka woonagenda maaso n'okubeera nga mwattu owona kati ekirala ekiri ku kino eno mwattu oyina okubeera nga bw'otyo ogenda maaso n'okubeera nga omanejinga omubiri gwo tomala gambala ngoye zikunyiga nga tonnawona toyambala ngoye zikunyiga yambala engoye ng'ekyamazima kisobola okuleetera okwetaaya kitegeeza bw'oba obadde n'obupati obukutippa nga tonnakola sajjala eno bw'omaliriza ebyo sooka obiteeke ku bbali ofuneyoko ku ngoye endala naye ate mwattu ne kino kirimu risks ez'enjawulo era nga kuneeno kuliko okubeera nga bakubye bubi empiso zino bayinza zikuba obubi n'olaba nga epuso ezimu tezeekanankana na ndala oba akabi n'akamu tekenkanankana na kalala kitegeeza ki oyina okufuna certified plastic surgeon ng'omulimu gwakola agutegeera tolina kuteekamu byakekkereza nti nsaliraako munnange sirina nsaliraako tuneebala nedda ebyo tebikola okukola omubiri nga Kisitu Kirabo gwalina ebyo olina okubeera nga mattu oli mweteefuteefu obigumiikiriza kale embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubeera ng'eva oludda olwo nze Murshid Segawa.